some of our team we talked about last year, I remember the DJ Bash together bogera kompula magezi masawo ya ndoza this very week but twabadde ne lutalo yesterday ngakola practices clip surgery sene I think this guy ku asatu mulumo kankaise obisa katono nnyo agenda chikuba nnyo ndowooza nga spice babadde spice ne badde usual case but alanze ko kulanga alanze ndowooza yada ino chikuba John Black yatuka wao John Black yatuka na esima kichadema kubanga zagenzo twagezo tukamusawa 11 ngoreda abantu bajjudde John Black yakola wansi ordinary ne wagulu waganamo abasinga obungi ne spice wagulu wakute ne wansi ne wakwata ne spice level jariko avuganya bashiba barema bani Rema yali akubye wao Rema yakuba Serena tana bakutuka awo tana agenda yeyo VIP section tana agenda yawo shiba yaliwo Shiba yakubaho nete yatuse wano yakuba na Africana ya wabadatero kolera Africana wanene koko compared to wabadatero kolera ndoza wabadatero kolerawo Sipasa na dino teka mu kisa wali wanene okusinga eri entebe sure yeah Africana nene eno mu parking eri indo show Africana nene maybe tomanya Africana nene nenga but rates but day bakenza ati basokerere kwa kenzo yali eyo ya yagambye next year agenda kuba cricket next year nemanyaji sobola bakola bwalanga nga bwakoze this time she can do it asobola I know sobola tujazanya audio yeyo masa ya Chameleon bagita bate audio banange baliwa tujina bagita baliwa it's a nice one kayenzo muza oba aizo wakobuzibwa Chameleon aizo kujja na relaxinga weakness yao bro tikirize tukane legends omundu aba ina talent asagala ina talent jarozo limba King Star era audio ya Fromiza yao mupya origize Makilia Chosen Becky origize akutuzanye David Lutaro Winnie Nwaji Winnie Nwaji asigala ina talent avaina kuba hit katika mile rimba yato kubye the big guy ina talent big eye rabazemuri bamu otinipima taarifa yako no sibita nendo za big eye chaino kola chechino basha big eye aina sectors wagena nayimbira nakola ensobya yagenda na jebasoka mukubira last time yakola ensobya gendo yimbira yo la bebeta yimbira yo bebeta inza kulinye yo kati kuyimbira yachimanyi ya ogenze wa spice oyimbye omanyi bala audience osegera bala audience obuze bujja chiwe mu break nga bebe yakola chiwe mu break toyimba like relaxing akola waka atambule akunonye obuchuka wasinga kufuna atia kubanga like last show jebamu fasting atwingira omwaka waite nakumbale nga meetings omukulu tebamuwa yagabe tebamuwa ne ya meeting mu meeting ode mukuru nata bo meeting kitegeza nti yafunye ne motoka ya jero najirabeka odaboka baba kankubuli bimu kubizibyo ola bakati ebijja motoka ya yero bamubayino mukuba ne chemugamba bigaya nti abantu banji abakuba buchupa sibonna actually last time nalaba sharing abamba mukuba nenga balaba wagira bamuwagira oba kisoboka kisoboka nenga ndowooza togwa mu manyi just relaxing amu it's good nete katambule bulungi jamu booking chabawo ne kubebe ebyo bisubirwa osegera just kola music wo tambula butambuzya abantu bakumala mu manyi na bya mayinja batinga sibanga bona kati bali mboya saze na deno asa ni nduga na yali eno they have the money so it's business it's business awali sendo uri wakorachi ora ni musuza mwenyini aduka kisa na gamba na maana abijjayo ali awo wakati bwati tamanyi waagwa musuza ali awo bwati manyi buli meeting omukulu ebichuka bingi you relax noga kweli mucha mani yachuka yali nyeri naye na achuka bwati no bamwita fire kid wali tuli naye lero simanyi management simaje mtuwagaza lero I don't know watu genda kugenda gabako banendala simanyi tuizo gabako ko kundala masa ndowooza tumuyina wali omutondo fire kid tuina
ina Bajo wali Bajo atali Bajo events walo Bajo mulalo muyimbi tumuyina ani mulala ali awo bash tuina ole zikije wa munji ya ne munji ne wali tugenda nabo masawo katono nyondo woza ya neno za tu tuiso clip y'abana bano aba graduate nze makerere muri mu ne sister wange bali mu management ya bash wala basinga twakola nabo last year we twali ku perimeter twakola nabo season 2 twakola nabo abana abo ndoza aba graduate nze wali makerere ne sister wange mwali bamwita Docas na Luanga ya graduate nze Sharon graduate ya so many paiso gunde wasoke ba tugenda mupate lero ba pate singa za demu this zawedde okay tuwa bana abo mwana tugende yo ndabye Goreti ndabye Sharoni ndabye Prosi Sharoti man eyo team yo twali nayo last time era tugenda kudda mutubire nabo kuluno mugokunaya tugenda bera nababa nawo tubagaliza ebisinga omayibu malo kusoma waliwo time ate waliwo mulimu gokunonyo mulimu ya nago mulimu ne tubagaliza ebisinga ndoza nabana ba P7 jo byakomyewo sabayise man congs to you guys ya musome ebitabo ndoza time when tugenda kudda mu bitabo ataba gudde batono this time bali mu 10+ in the whole country eri wali yabagezi baba abana babiri bagezi cyo bomanya John Black ya tuina clip ya ebya Joe Spice ndoza be ready to be so katono ndoza Abdul are we ready to go okay Spice Diana concert ya Joe abantu beruwero by the ngabiri mutano next week kulokutano tujja ne Spice Diana abantu bokugombolola emitiana tugenda kujera abantu be Ajib Motel mbara tujja so be ready Spice agenda kubaja mu kitundu kya mwe magezi emukono tujja ndoza bibyola ba Spice Diana ku stage by this time omukulu Steve Jean yatusiza stage yona nagikyusa si yere yaluje tumanyi eno stage yakoze endala yakyusiza buli kimu lighting buli kimu nga kyanja ulonyo bitwe lumo blood bitwe lumo muganda Bobby Wine Mickey Wine man ndoza ngabudu bwagambye audience ya Spice yabadde nyo ku side ye area yangamulo ndoza yabadde agenda kuyimba nga Big Ita naba kuyimba you know these guys bayineso bije bakola when you come on stage no take out like mbera ya politics kyekibawo obuzibwana abayimbi abasinga obungi ekyayambe Spice teyabikonyeko teyabikonyeka ebintu bwe bityo so there was a Spice wakoze bulungi audience yabadde yeyo by sawa obutebe nga sibulaba abantu nga bayimiridde Spice munenyamu ekyo yana inotegeka mu kifo ekigazi we kifo kinene top 2 n'ababiri kubanga ndowooza last year yakola bungi okusinga Shiba yakola bulungi nnyo naye ndowooza omanyi ojjukira gundi yakola show nga tamanyi nti oba wanajjula waggulu fik nga tamanyi nti wajja kujjula nagamba kale singa nakoze wansi wano Spice wabadde okisegera so ebino ebintu bibawo Spice yakoze nga tasuubira nti agenda kuba n'abantu bwe bati naye amaanyi ge yakoze okulanga
gegamuwadde abantu bwe bati yalanze agikubye n'okusinga buli omu yali akoleddeawo ndowooza John Black yasinze buli omu nezza yagezaako naye omwana yakikubye nnyo basinga ndowooza bwetyo yabadde luwero tujja ku Lwokutaano wiiki ejja wali Nimrod Beach tugenda kubeerawo magezi ya I think we do some music then we come back in a bit ya katono nnyo music DJ Bash. Yeah, one Bometani? A grenade of Gulned. Aina ya kapia? Aina body? Yeah. Video? Audio. Aina kaimane Rickman, Kusimuka, something like that. Yeah, Kusimuka, last year. Kamaka gwede, Kusimuka. Kusimuka ya last year. Yeah, last year, 2020. 2019. Oh, yeah. I'm telling the truth. Bash. Kusimuka waguno mwaka. Are you? Yeah. 2020. Animal ina audio. Any audio there? Ngojo Chameleon ya ina audio. Some audios. Ya Rema clear. King Saha. And ya Chameleon. Zona stuff. Ya Chameleon. Nda komo zote tunaongeleko. What I can talk about that 2020 so far musically. Ntibale legend ate abana batandise bulungi guno mwaka by the way. No, ngaba legend balaze. To ready fighting at 2020. Waliwo bameka Chameleon yaliwo ani mulala aliwo King Saha yaliwo sabaddewo abadde akola abadde ne halo last year ekuru yamwogera ko wali namugamba twamwina mu list kyengamba tetwalina Chameleon saa twamwina saa abadde akola Chameleon teyalina ne saa yalina abaddewo tubala luyimba lumu yesongola bebe ekuru yamuteka mu list namugamba King Saha alinga David Mutaro wani ntendebo zili balina taina kumara kumwaka nga ino luyimba luti ye hit Lutalo tebacha muteka ku pressure ya mubanja luyimba Lutalo alinga bole baba message ye music aleta wayagadde kati ngenda ku release nga na aleta alenga radio bayino obutabo ebijiranga jayo bayine nyimba nga mkwaro kati King Saha cha ino kola ntubebe kuruzo wale video na ikola na furumya katsinga rufurumiza dara ne video kwanga right now the audio is trending netu chabanja video etambula ne ya Rema audio tena bakola video ndoza gundi yagendo jikwa baziga I think ziga yagendo jikwa ta video ya Rema I know next week agenda kuwa out next week Rema I show for 10 Feb yeah agenda bela kwa Africana kuliko shows zilinga mara ina kuliko Lutala ina Rude Boy wali I don't know. Alex Mwanji yamuleta ne gundi aina ekololo Salvador aina same date na ya ina the trick is Lutala ina koro man what between Salvador and Alex Maria Mwanji take it and everyone never have so bit together konega Rude Boy Mwanji yazenga sponsor Rude Boy ya by the way is coming Mwanji yazenga nga yamba kodi ro bachita dem wabagara ko Mr. Salvador I don't know what's going on but these guys but their team bakola wangu maybe someone maybe like oba time yekwataganye bookings nti omuntu wa ezo booking omuyimbi natakugamba tingenda ku booking abayina gundi zanjawulo ayina comedy store oli ayina gundi endala they are like almost the same yeah bookings zichuka chiriwe chiti ndogera kumacha notandika we chintu cho okitegeera ndomuntu omulala wa veri natandika we chintu osobola banga chikola idinga ngolabya dala aze kola chi kato mutaja ayina comedy store kato najja naleta just comedy ne the trick ayala chifura urban oba kitegeera the trick eriwo ndavudde nagala kifura urban yalenga lemesono eso wacho wateka ekivura ekinene ngono yajja nayefura ndayina kyategese senkokola bali mukweyingira ndoza ebiri mu bayimbi baddewo nnyo byetwali tuna olaba nti abayimbi mu music kibaddewo nnyo nga tugeza kolaba nti kikola kikikakana so ndoza ne mu comedy kigenda kiyingira mpola mpola yeah gundi ya Spice ya soka January concert ya David zakola idinga emu yakola idinga same day ne bakola bulungi ati ndozo kijaba there is some zakola idinga no man ena jana they on the same day kitegeza kati tulinde kenza inayo agenda kola ya bwerere eyo bwerere ajateka yo omuntu ayina shock 19 yalanze already already balanga mara alanga Lutala alanga
Spice alanga Spice nayo call aja kuba inayo ndowooza agenda beda wa Spice wano mimi gari out of bro chali within 2 weeks ya take the chikabisi manya the next week Wizkid no Wizkid ekololo previous show out of bro yaleganye n'Uganda yaleganye yagenda show zawera sawa 2-3 nga temuli bantu bajja kunya so things pep murinde shows nyenje nenga agenda kola show musoza kola ojja kulaba embaga kolo ojja kuwulira embaga enkya abantu beeruwero tugenda kubeera ku bigger parking enkya tulina fifa maika tulina fifa bosi tulina roden waikabako olunaku olwenkya sunday events aweza emyaka 15 mu kutegeka shows so tugenda kubeera luwero ku bigger parking mwena beeruwero tubeerewo ate olwokutaano olujja tukomaweera wali ku Nimrod Beach eluwero ne Spice ya abayimbi bonna tebali ba B2C ba King Sir banji nyo je bali tubele tumuwagire of course ya as usual nzigeko yo so far musical 2020 or ne King Sir man ne kundi tubale how far ono mwana gwe mulaba gwe tuambadde bamutukwasiza management now we are the new management of Fire Kid ne just to promote ya ne baba akasente kabale buze kumenya o fresh kid bala akasente awo blood nze nkubulira jitulaga tumanyiyo let's talk about those kids mzanyeka abandi fresh kid yazanya yabadde by the Spice yabadde yo 2020 kicho basubira mu abana abato ono yagenda okola guno omwaka agenda kola nze nagamba management ya fresh kid eyina okwetereza management empya oyo guy twali sigina bidda mukuba kimanyi nega management empya mwino like mwesoloze mkomeo you organize manager Omwana ino obuzibu abumanyi ya ino obuzibu na kigamba ne 14 killers time aino obuzibu manager ino kwetereza ngomu aina speed aina pressure omanyi bojja ne bakuwa no like chilinganga oli guy bamwitani ya managing chameleon emyezi 2 bamwitani yo guy simanya nko siraje bichida guy 2 months yali brand nene katondo guy bamuwa brand ya fresh kid nene amusanze mu nene ali already built na amusuka ko kisegera so nza veni yasayinizo Omwana babeta Azari ya bamusayinize naye abaddenga yo katanda bakubera abaddenga yo mu songs but she's very good aja kola aja kuyimba the girl yanyumide ngeri kun style jajide mu sort of vinka kisegera na nale watuka because na somewhere ya vinka okay we play this audio. Is it ready? No, audio later let's play some music. Okay, play some music to Commandos and the Fire Kid, yeah? Ali alienze blood. We do some music, we come back in a few katono nyo audio together Premier Linga later about 2 or 3 of them, yeah? Abayimbi banzi nyo we bali. Music DJ Bash.